Temwerabira tuli mu mwezi gwa Bikira Maria nnyaffe ogwokutaano. Ate gwe gukyuka. Osomye ku sapule. Ogwo gwa sapule. Onzijukiza mpaji abalina ku njiri oba mmeka. Kale kakati waliwo nno oyo n'ebintu gwe yetusooke ki kaluka awuma kaatabuse. Bwetegeredde n'ebintu ebimu byesibanyangako n'omukyala wa Lwasa Nusifa gwe baleseewo gwe nakunyumirizaako eggulo. Nusifa yalinga bambi kale era yatabuddwa wate tugambe ki yabadde annyumiza bwerabira kino kye yasoose bw'agamba akyali mulaavu ne Lwasa bw'amugamba nti kataala bw'akola nakubuuza alyoke upstairs mutwe kwegamba omanyi nga bakuleseewo laavu ng'ebadde yakalinnyange ettutu ng'efumita omuntu n'akuvaako ogamba yi mukama kyo ki oyo ye mukyala Nusifa Nangobi ne tatuuze zonna ebakisalya sente nyingi ate nga nsale busazi si yakusiimulako ngoze kuba yalimba kakati Lwasa naddayo oli oba oli naddayo oyo enje wa Lwasa ali mu kutokosa wadde anaatera ovaayo era ate tugagamba omuntu gw'olabyeko n'omuntu nadda era bajja kudda amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde abatereera kasitotereza byayagala kizibu byali byadda kati munnange nenjogerako n'omukyalo ono asiiba mu buliri yazzeeyo mu kyalo dda Nusifa Idi yagiridde yeezinze ate nga ali amanyi bajja kyakala ne Lwasa Nusifa nga byayogera bambi weyantabulidde munanga alina tatu yange mbuki yagamba buli alina tatu ye yayitayo wayitayo namubuuziza nze nvaako Nusifa naye n'agamba mung'endeko mpola bwe nsumulula wano waliwo ttatu bwe njira wano waliwo eyagundi bwenjira wano yetaga kebera mutwe ate already kumukebera mutwe nga ate yakulagako dda nze kubuulira yono Nusifa eyasigaddewo Lwasa nga amuleseewo n'addayo ewa enjo Nusifa Banje wasiza otya bulungi wasoota kati ozaako ki mwami mukyayagalana nyumira bikunyumira kati gwe nnamba emu yakomewo nnamba bbiri teyababuulidde Sseguya ndeka neeba kutuufu kiri lwaki obadde okyebase essaawa ezaakedde dda kati yo byendabye ku social media bituufu nti wagambye ye bannayinze nabaati noonya nattatu kugijjako ani agijjako abayaaye bammwe abakozingawo bipeegi nze sirina ku Facebook ayagala kutajjawo so kati gwe Lwasa ogenda mugamba ti olaavuwo tatu ogenda gikolera ki ye ttatu ng'ebafuukidde ttatu omwagyekubye oba nze nagyekubye ebatwalidde ki tewali mwalisaze puleesa wabula biri byammwe tetubitegeera ono wagabana bugabanyi mwewummuze tubalekere emirembe nnyo oli Kampala oba oli Masaka sendi waffe mu kyalo ng'oŋŋambye nti ettatu togenda gijjako era ebyo bibyo na Lwasa kati so waggabana naye mwe bagambye nyina ttatu emu y'oyo ye buli muntu ttatu gye yekubya aba muntu amwagala nze nsobola okukeera ku makya nekuba ttatu ya Sseguya nga ngyekubye lwakuba ndi faani we kati oli faani wa Lwasa of course faani bufaani maama ettatu nga yatwala ssente nyingi n'okugisala obulumi gwe bagambye kuliko ya Lwasa yokka kuliko z'abasajja nga bameka neeyiyo nga kweri eyange nze wandaba watwaliriza namuli naawe nze nakwagalako naye bazikubira ssente mmeka ezo ezitakusala nze wembanga nkwagadde nenneekubya ttatu ssente ze nneekubizza ziba zaaki ziba zikwatirako ttatu neekubya za baserebu bange kati neeyiyo ngiina osanga mbadde sinnafuna mukisa kusinkana ate ye nafuna omukisa ne musinkana ya Lwasa tugambe waliwo eri ku lubuto nti Lwasa muki comedian kati otandise muvuma siri muvuma ate nga nvuma waki kuba byakola ebibanyumira ego omita comedian g'obadde owaana mu mmotoka nga mutambula kugambye naawe eyiyo ngiina lwakuba sinaba kusinkana era naawe wembeera naawe mba nsobola okuwaana
nawe koli nze muveeko bannange ebintu bino saagala kunfuulanga prosi prosi w'e Masaka wano jjukira yafulumya ebifaananyi wano munyeera bana b'e Masaka ne mutugende kompola g'onyiga bunyiizi n'otandika okukola nga bw'oba osiimye nga bw'oba osazeewo akalulu kali muwuma baaba kakaayi kyekigenda maaso sindijjukira yeesimbyewo kuba president kinsaha naye bw'atyo kakali nezireeta lord bitim twamubalaga kaalina bwino w'abayimbi agamba liye baleeta kati ekisaawe kitabuse yagala okizzengo kakati ekikyaliwo kati vice presidency ekifo ekyo kyo kikaayidde ddala kiriko omukyala bamuyita Irene Kusiima nekibeerako omwami bamuyita Hanson bali luno kakali ali luno yabadde ku ssaako y'abayimbi eyawuma Kusiima ye muyimbi awo alinga upcoming ayimba gospel twamukyazaako ne wano webali luno nga yeewandiisa oyo Kusiima kaakati oyo n'aleeta bwino oyo Kusiima ayatabudde buli muntu nti abali kakiiko akakadde ababadde bakulembeze bo baleeta abaabwe ne babateekaawo nti gwe weesimbe kwono gwe weesimbe kwono tube nga tudda buzzi mu kintu lumu kati oyo alina we yayogeredde naye mboozi yoono yeetaaga kuwuliriza kuba yatuuse nayatulira Hanson bali luno nti nze nva Hoima Kusiima negwe bali luno ba Hoima naye nojja weesimbe ku mwana ate ow'obuwala ate nva nawe Hoima naawe kiki n'ebibaamu mu politics kati politics bakitwale we batyo nabuuza ali luno wali okoledde ki ekisaawe ekyokuyimba nze nyambi aleetera okuyamba bapukami abatwala entindo awo n'abawa ekyemisana n'akola atya bulijjo laga nti munayinja letuluma mu covid n'abawa emmere bali luno byeyamuzzeemu sooka owulira omukyalo oyo Irene Babita Kusiima Irene omuyimbi wa gospel music yeesimbye obwa vice president muwuma akalulu kali katya tukahiriba tukanoonya bubi nnyo nawulidde okaayana it's fine bataddewo online okulonda kubeere kwa online naye nze kyembadde nsaba nti batuyambe kubanga abayimbi abeesimbyewo mu bifo be bano abayimbi abatambula ne batalaga Uganda yonna nga banoonya ku bayimbi nga bakola wamu ne microfinance ate ffe abayimbi bwe twavaayo kati nga nze nagezaako nnyo okujja muwuma nange banteke ku tiimu ezikola ki ezitambula nga zitalaga Uganda yonna lwaki nti nali neesimbyewo naye ne bankuba enkokola kati ate bwe tulaba nti beesimbyewo be bantu abamu bawandiisa be bantu abamu abalina lisiti ez'abayimbi era basobola genda babanoonyeemu akalulu kati ate bwe tukiraba nti ffe abavuddeyo okwesimba kubanga babaddemu ekituufu tebatwagala tujje ku mwanjo kati bo kye bakoze kwe kukubira abantu abalala amasimu jangu weesimbe ku Kusiima jangu oyesimbe ku ono kubanga balina katimu kabwe ke baba bakola ki beyagaliza babeerewo nga bwolaba Sindi alina ekifo kye kyayeesimbyewo ng'omuntu kati n'agamba nkoze ntya okulaba nti nsigadde n'etiimu bweti kati n'akwataawo n'agamba kankubire oba jjajja Andre ajje yeesimbe ku kifo kya vice president kitegeeza Kusiima takola ki tamwetaaga okulonda kwa online weewaawo weekuli naye baddire lisiti ezo ze bayitamu nga batalaga mu ggwanga bazituwe naffe tuzinoonyezeemu akalulu abakubi b'enkokola byani beogamba bemanyi bali luno abadde ku kakiiko ka Sako omuntu oli munyolo munnange tosobola kungamba nti ogenda kwagaliza omugwanda ogenda kwagaliza omugwere ogenda kwagaliza abantu bootamanyi nga nze Kusiima Irene badde mu kibuga wano ebintu bingi bizze concerts bizze bigatako abayimbi gwe munnange nenzija nga tewali kyonyambyeko oyogerako yemanyi era nja mwogera kubanga tosobola kulaba nti omunyolo muno aze yeesimbye mu kintu mu kifo ky'okumuwa amaanyi ate onoonya kwesimba ku bakazi ogamba ngamba Harrison bali luno ozenga oli awo otudde ku kakiiko akebagabirako esente meka z'otuleetedde ngaafe abanyolo meka kati ojja kumbulira nti ddala ogenda kuyamba omuntu ali embaali ogenda muyamba ebifo byonna lwaki teyagenda ku kya treasurer ojja ku kifo kya Kusiima instead of okumpa amaanyi n'oteekamu n'ensimbi ate oneesimbako oba ye tasosola no busosoze munansonyiwa naye kana akantu kali serious banyolo bameka bavuddeyo wano ne bakikuba ndaba n'abanyolo beeyita Abaganda ffe tukuze tumanya abayimbi abakikuba wano Baganda naye tugenza okizuula abanyolo nze nvuddeyo mpromotize wenva mu kifo ky'ogamba munanga mwana ono yebeereddemu ku busente bw'obutono naffe tulina office esobola omugatira ate munkuba bukubi ekikulu ennyo kyeki kuteereza industry obwo obuntu obwo bukundakundiiri olina okugattako buli muntu omukadde yeetaaga ekifune musita yeetaaga kifune mu raising star yeetaaga kifune bino bintu si bya kikaakyo bintu bya ggwanga kuyamba music industry buli muyimbi yenna
ebifo bibi nedda naawe tubeere real kati nange ntandika eggamba nti ekireese kalifaganaga kiki neesimbako buli mantandika okugamba no that is unfair buli muntu kiki kyatya bw'aba ayina abantu abamuwagira kiki kyatya kubanga omanyi lwaki atya kubanga amanyi munafu kandi agenda kuyamba bayimbi kati anti agamba yambi abayimbi abato bbanga ddene okubaani ngaani ani gwe wali owulizemu kane tuve mu bulimba awo omanya kati ne bali abalala bali mu politics baninyenga mpola buli wabeerawo nti kulonda awo ng'omanya byebadde tomanyi najjukira pulezidenti wa uma agenda funa emmotoka mpya V8 mpulira bibatte ebyo soko mbulira ebigirako babirala emoluments bw'owummula ogenda n'emmotoka era omusaala kyaddaaki gugenda kubaawo wangi ate esente ziri zowulira nti obuwumbi 7 ezeetaagibwa abayimbi ezo mwemuba muzikulembera ate babawa sente babawa ekibiina kya Uganda Microfinance kibabeererawo awo omusimbi oguli awo gwomayo kibayombya kati Hajat Mariam kakati ono maama wa Sadat yali mulwadde luli twabagamba kakati omukyalo ono yasuuse mukama yeebale kati ku yiddi ne wabaawo okulomba dduwa okwebaza Katonda okumusuusa Hajat Mariamu bonna babaddewo Haji Sulait Juko Tata Haji Moses Sister Jalia Sister Nasuna Kuluthum abalangira n'abambejja abatamanyi Sadat yomukuba editor b'ekyenkya era gyali bali emabega nabo bambi bakola emirimu gyabwe bulungi ndiyo bwe batyo katugende Hajati kuliko obulwadde bano Sabashitibwa Allah tusiza wano fenna natukuŋŋaanya wamu ng'abooluganda atusasulemu ekisingamu obulungi fi dunia wal akhira tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule mu bulungi byereere mwatukuuma mwatuwera mwatuwa ebirungi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والنازعات غرقا والناشطات نشطا mama muleka keki hapo beba we batyo sakka kulikayo sakka ntumwa akwata kamera yoli bwolabye omutono ennyo nga mumpi tumukole tutya nyonyola omuntu ategeere sakka ono VIP wotagwenya sakka nvaako tonkuba ekifaananyi ekibi wano naawe osaakiriza nnyo ate nkoze ki ndowooza saka kati ayinza n'okunzijja ku kamera nze mbasiibudde sigadde Josephat Sseguya president bala tubebaza mwebale kusesa mwebale kulaba kyankya yenze Dora Namala Owembwa a very good morning. Olugambo mu kyenkya Set Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road Masogo Muzikiti esimu noti 772 8 8 noti 3 noti 3 54.
VIP water. Buli mu VIP mbulamu bwe era weetaga kisinga. Nywa VIP water. Purity to the last drop. Ekyenkya kikutuusiddwako. Activate Airtel Money today and enjoy convenience on payments for all utility bills. Yes, pay all your utility bills conveniently today only using Airtel Money. Airtel Money, simple, instant, secure. Airtel, the smartphone network. Sam's crisps come in tangy lemon, fruit chutney, salt and vinegar, chili, tasty tomato, and more. All available in your nearest shop or supermarket. Sam's, taste the difference. Professor's Chicken Buffet tukuletedde enkoko esinga okuwooma mu Uganda. Tusangiwe Wandege ya Katale ate gwali ewala tukudelivalingira tuli ku Glovo ne ku Jumia. Jangu ogulira abaana enkoko.